Ekigudde mu nkambi ya NUP nga kikambwe ki ekigenda mu maaso, ani ali emabega wa kino? Okuva ekibiina kino lwe kyawandiisibwa ne kizzibwa mikono gy'omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu, pulezidenti w'ekibiina ekyo, obudde buno wabaawo okusika omugwa kw'amaanyi wakati w'abakulu mu kibiina kino, kw'oteeka n'abakulu abali mu kibiina ekiri mu buyinza obudde buno ekya NRM, nga bagamba ekibiina kino tekisaanidde kuwandiisibwa mu mateeka kubeera nti Kyagulanyi Ssentamu yakikulembera. Olw'okubanga kino ekibiina kyali kisangiddwawo nga si kipya nti kitondeddwawo butondebwa ku olwo, nga kikulembera omukulu Moses Kibalama Nkonge, yavaayo yennyini n'agamba ekibiina kino kiri mu mateeka era yakiwandiisa, era bwe bagenda mu kakiiko k'ebyokulonda kyakakasibwa nti ekibiina ekyo bakimanyi bulungi. Moses Kibalama n'aluma n'amannyo ng'agamba teri muntu yenna asobola kusigukulwa Kyagulanyi Ssentamu kumuggyako bukulembeze bwa kibiina kino olw'okubeera nti yali mmemba gye buvuddeko mu kibiina kino kyennyini, nga bw'abeera mmemba kibawaliriza okukyusa obukulembeze mu buli ngeri, okubuggya ku muntu abuliko ne babukwasa omuntu omulala, era nga bwe baasalawo ne bakikola. Ono Moses Nkonge Kibalama kigambibwa yalagana ne Kyagulanyi Ssentamu okubakulembera mu kibiina kyabwe, nga ne Moses Kibalama Nkonge asigaddemu nga mmemba ow'ekibiina so si nga akulembera ekibiina. Mu bye yayogera yakkaanya bulungi ng'agamba ekibiina tekyatundiddwa nti Kyagulanyi yakiguze, kyaweereddwayo buweebwa akulembera ekibiina kyabaddemu nga mmemba, then Kibalama Nkonge Moses abeere omugoberezi omu ku bammemba abali mu kibiina, ng'abantu b'okuba nti bajja babisala ebigambo nti kyatundiddwa butundibwa, n'agamba bulungi nti Kyagulanyi Ssentamu mwana muto eyakayingira ebyobufuzi, talina ssente zibadde zisobola kugula kibiina ekyo, era n'agamba bonna abawulira nti baagala okugenda mu kkooti okuvunaana Bobi Wine okubeera nti ya leading ekibiina ekyo bagende mwetegefu okuttunka nabo. Okuva olwo omugwa gwatandika ne basika emiguwa okutuusa lwe bajja ne bakwata Moses Kibalama Nkonge ne bamubuzaawo kumujja mu maka ge, n'atwalibwa mu safe houses gye tutategeera. Mu kumucunya ennyo ne bamugamba vaayo olumirize Bobi Wine nti si alina okubeera pulezidenti w'ekibiina, vaayo okakase nti ekibiina wamuguza kiguze naye teyakuwa ssente zo era omubanja obuwumbi obutasukka 3. Bw'onoomala omumegga mu kkooti ajja kuwalirizibwa okunoonya ssente ezo nga talina wagenda kuzijja asobole okukwata ekibiina kidde mu mikono gyo. Ng'ayogera ebigambo ebyo yakola akatambi nga tabijja ku ntobo ya mutima gwe wabula yali ku mudumo gwa mmundu we yayogerera ebigambo ebyo, n'agamba abanja Kyagulanyi obuwumbi 3 obw'ekibiina kye bumulemye okusasula, ayagala yeddize ekibiina. Naye kkooti n'esalawo nti okuva lwe kyawandiisibwa mu mateeka nti kikyusizza omukulembeze ye Kyagulanyi Ssentamu, balooya b'ekibiina ekyo bakola bukubirire olw'omusango baguwangula ne bagamba tebakyalina kye bayinza kukyusa kubanga Electoral Commission yali yamala dda okukakasa Bobi Wine nti ye liida w'ekibiina ekyo era nga yawandiisibwa nga munnabyabufuzi agenda okwesimba ku ntebe y'obwa pulezidenti ng'ayitidde ku kibiina ekyo, nga ne baawabira emisango egyo campaign zaali zitandika budde bwonna nga tebasobola kukisazaamu kintu na kimu kugenda mu maaso. Ne tutamanya mulamwa guli mabega wa kintu ekyo nti Bobi Wine wabeera liida w'ekibiina kino bafiirwa ki, naye nga ffe tukimanyi bulungi nti amaanyi ge yateekawo ne pressure gye bateekako n'olwaliro ng'ekyaliwo olwawo beerangirira tebatudde, balaba nti ekibiina kino kyali kyakabaawo myezi bwezi kuba kyali kiwezezza emyezi 6 nga kiwandiisiddwa ng'ekibiina ne tugenda mu kulonda. Kyagulanyi Ssentamu n'abakuba akalulu ke yabakubira waggulu ennyo n'akawangulira ku bitundu 54 ku buli 100, n'addirirwa Yoweri Kaguta Museveni eyawangula n'ebitundu 28 ku buli 100. Beewuunya nnyo ekibiina ekipya bwe kityo okubakuba akalulu mu ngeri eyo ey'obuvunaanyizibwa kibaali batafunangako, kubanga Besigye yajja awangula Museveni enfunda eziwera, Museveni n'abba, era ne kkooti n'esalawo n'egamba okubbira kwabaddemu naye nga kwabadde kuki? Kwabadde kutonotono. Ekitaali ku ono nti tekwali kutonotono wabula kwali kwa waggulu nnyo nga kudabulinga percentage ya Muzeeyi Museveni gye yafuna. Kati olwaleero omwami ono era akomyewo mu mawulire, simanyi oba ayagala kwekuumira mu mawulire
enseerere ng'emujjukira oba aliko pressure eri emabega nga waliwo amuforcinga. Mwami Nkonge Moses Kibalama akomyewo n'agamba obukulembeze bw'ekibiina kino ayagala kuweddiza lwa nsonga emu nti ebyo bye bateesaako Kyagulanyi Ssentamu bimulemye okutuukiriza, bye tutamanyi biki kuba tabyogedde, wabula yagambye bye twateesaako bimulemye okutuukiriza. N'agamba Bobi Wine yava dda ku mulamwa gw'ekibiina ali mu kukiwabya buwabya, ne tutamanya kiwabizza atya, mulamwa gwa kibiina kigwavuddeko gwe bali bakkaanyaako. Ffe tetutamanyi nti oba bali bakkaanyaako nti ekibiina kibeerewo nga kirina okukwatagana n'ekya NRM nga bitambulira wamu, kye sijja kutegeera Moses kyayogerako nti oli avudde ku mulamwa ekibiina kiwabya. Era n'agamba tagenda kukkiriza Bobi Wine kuzza ndagaano ya kibiina kino bujja, kubanga endagaano gye bakola eya Kyagulanyi okutwala ekibiina kino mu maaso, ono agamba eggwako wiiki ejja. Wiiki ejja tatubuulidde lunaku ki oba lunaku ki, naye atugambye kimu, endagaano y'ekibiina kino eggwako wiiki ejja. Era Bobi Wine ne bw'onooba oyagala otya, sigenda kukkiriza kuzza ndagaano eno bujja olw'ensonga ezo ze mbawadde nti ovudde ku mulamwa gw'ekibiina, ekibiina oli mu kiwabya, kati simanyi kiwabye kitya, kivudde ku luguudo ki okudda ku luguudo ki lwe baali bakyagalako olutuufu. Wabula bwe tufunye ebigambo bino naffe tetutudde, tudduse emisinde okulaba ku bakulu ate mu NUP, tubeeko be twogerako nabo tulabe ate ekigenda mu maaso. Bagenda kukola batya ng'ekibiina kizzeeyo emikono egya Moses Kibalama Nkonge. Kuba bwe kidda mikono gy'oli alina obuyinza obulonda obukulembeze obujja, kano konna akakiiko akali wasobola okukayiwa singa kiba nti ddala kikye ng'amateeka gamukkiriza okubeera nti yakyalina nnyini kyo. Ekitasoboka kubanga kyawandiisibwa era ne kikakasibwa, liida waakyo ye gundi, era ono awaddeyo obuyinza mu ddembe. Bwe tutuuse mbakulu ba NUP beeganye ebintu bino eby'endagaano, ne bagamba endagaano gy'ayogerako gye tagenda kuzza bujja, ffe tetugimanyiiko. Tetumanyi yagikolera wa, yagikola naani, lwali lunaku ki, era ne yagisayiningako naani. Nabo bakyebuuza bwebuuza tebakitegeera. Era kyebuuzibwa nti Moses Kibalama beera akwasa ekibiina kino Bobi Wine, tewaliwo omuntu omu, tebaliwo babiri, abaaliwo bonna baba balina okubeera nti baasayininga ne bateekako omukono nti ekibiina kino kiweereddwayo omwami gundi ne gundi, akiwadde muntu bw'ati ne bw'ati yalina okukiddukanya. Naye bwe tuba nti obudde buno tekinnakakasibwa nti balina endagaano eyakolebwa nga ba NUP bonna betwogeddeko nabo abakulu mu kibiina kino beegaana endagaano eyogerwako, nze kati awo nange mba simanyi baba baagikolera wa, baagikola naani. Ye Moses Kibalama agenda kweddiza ekibiina kino, anaakitwala mu maaso, alina ekiruubiriro eky'okwesimbawo nga pulezidenti kye bujja, ne bw'anaaba yeesimbyewo bw'obuwagizi abuyina. Kuba ekibiina kiba kyetaaga omuntu alina obuwagizi mu bantu. Bye tulowooza nti Moses Kibalama bino bigambo si yabyogera, avaayo mawulire n'abyogerako, yes, naye nga tukimanyi bulungi nti waliwo omuntu ali emabega apika ekintu kino. Ono avuddeyo ne yeemulugunya ku Bobi Wine n'agamba ensonga esinza omutabula omutwe kati ne bwakuba ku ssimu za Bobi Wine kweziri zivuga, naye Bobi Wine takyazikwata, nga yeebuuza lwaki Bobi takwata ssimu ze ne bakkaanya ng'abantu. Kati awo wasinzidde n'agamba omuntu atakyakwata masimu gange sirina nsonga lwaki mukkiriza okuzza endagaano eno obujja abeere nga ye liida waffe, watakwatidde masimu gange nga ye liida waffe. Olwo tugenda kukkaanya tutya? Tugenda kusobola tutya okutwala ekibiina mu maaso n'omuntu gwe tutakkaanya naye atakwata ssimu zange? Ono agambye ekisinga omulumya omutwe yagezangako okuwabula Bobi Wine ku ntambuza y'ekibiina kino, naye Bobi Wine tayagala kuwuliriza mateeka g'oli omusajja eyamuwa ekibiina Moses Kibalama Nkonge. Ne simanya nti oba wawayo ekibiina ate kati oba oyagala kuwuliriza batya ng'ate ono ye liidawo. Fayina okuwabulegana kubaawo, naye kuwaba ki? Twagala tutangaaze mu kuwaba kwayogerako nti ekibiina kiwabye kivudde ku mulamwa ogwakiteekesaawo. Ono yagamba mbu Bobi Wine akola by'ayagala mu kibiina, akola ebyo byawulira byanyumirwa, ewatali kuwabulwa muntu yenna, nga n'abali ku kakiiko k'ekibiina kano
Kyagulanyi yabasalirawo. Ye kyawakanya nti tagenda kukkiriziganya n'ekyo era n'agamba yakoze dda olukuŋŋaana n'abaali ku kibiina kino olubereberye abaali bakikulira n'abagamba bonna tewabawo n'omu akkiriza Kyagulanyi okuzza endagaano y'ekibiina kino obujja nga bo kye basazeewo kibaddire mu mikono gyabwe bakitwale mu maaso bakitambulize ku mulamu omutuufu ogwo gwe baagala. Nasaba kakwakulizo nti singa Kyagulanyi anaagaana okiwaayo ekibiina mu mirembe beetegefu okudda mu kkooti. Kkooti ejja bataawulula Kyagulanyi bamuggyeko ekibiina kidde mu mikono gya Kibalama. Bwe bityo nno bwe biri munnange gwawuliriza. Simanyi ekipika Kibalama oba kiki oba mwetegefu okwesimbawo okwo nga ye oba ayina abamupika nga baagala bwagazi bina kukisaanyaawo ekya NUP kubanga balaba amaanyi gekitaddewo, balaba ka pressure kekitaddewo essaawa eno. Kyawangulwa akalulu nga bwe nkugambye n'ebitundu 5.4 ku 100 eyaddirira n'addirira n'ebitundu 28 ku 100 ekyo mubimanyi bulungi sijja biddamu. Kati nga beebuuza ekibiina ekipya eky'emyezi 6 wekikoledde bwe kityo olwo bwe kinaaweza emyaka 5 ne tugenda mu kalulu akajja aka 2026 wanaabaawo asobola okuvuganya abasajja bano basuuza ekintu abe NUP kubanga balaba nti wadde baababba naye tebatudde bakyakola ekisoboka okulaba nti balwana okukwata obuyinza bw'eggwanga lino. Ate era nga kyo bwe kiri nti Kyagulanyi Ssentamu tannakkiriza nti muzeeyi asobola okuddamu n'akwata obuyinza mu kisanja ekirala. Kale n'olw'ebigambo ebyo mwebala okumpuliriza. Maliriza mbagamba nti temwerabira okunaaba mu ngalo, temwerabira okwambala masiki, temwerabira okusanitayizinga kubanga kyekirwadde kikyagenda mu maaso n'okugoya bannayuganda. Tubaagala nga muli balamu, tusiima nnyo okutugobereranga ku mukutu gwaffe guno buli lunaku. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.